Tony Muganga telo yinza okuvuga nze gyo. Webale nnyo. Tosobola kubanga ndi self made. Taata wange yamperera sente ze. Yes. No sanga nga bazo kumperera ndi self made. Kakati ate gwogambo tati atofuga nnyo. Self made. Obwo obudde tobulina era tobusobola kubanga ndi already made person. Right. Kakati abawala babereyo ne bamala obudde balina okundabirira balina tewali akulabirira bajja kufuga. Balina okufuga. Kubanga era newe tubeere wa taata waffe ne bamama baffe batulabirira bakufuga. Kati baba bakulabirira balina okufuga. Era bwe oyagala obutakufuga. Olina okufuluma. Oli mu answer. Tegedde bulungi. Oli mu answer. Egamba kyana alyanga. Kyana afulumanga. Bakadde baffe naddala abakuzeemukko ku myaka. Obudde obusinga mu bumalenga ne bakulu bannammwe. Eyo gye muba mujja eby'okugamba abaana. Dani okumalanga obudde mu baana. Ate ne mujjangayo eby'okugamba bakulu bannammwe ne community. Ekisinga okunnuma mu byonna. Oluusi si kye kibeera kiyogeddwa. Naye ani oyo abeera akyogedde. Olaba mu nsi muno ebintu tebisasamaza. Naye ani akikoze? Abalalu basiiba bawemula nga n'abamu basiiba beeyambudde. Naye kifuuka ekya bulijjo okusinziira ku akikoze, naye kisasamaza kusinziira ku oyo abeera akikoze. Mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Maama, ennaku zino oyita na baani? Era ennaku zino osiiba mu baani? Ekinnuma mu byonna, olabanga ebintu ebimu bikolebwa kagenderere. Ngulaba akikoze oba akyogedde tekimujyamu. Era nga newe baggaabo gambi nti yakikozoga musooke mumpeereza akatambi mu bufunze. Nga nawe tokikkiriza nti asobola okukikola wakati nga nwanagana n'ensa nga n'olunaku lwange olwa Sande naluwaayo sirwagalamu nnyo bya bufuzi ne ngamba tutereeze ensi ku lunaku. Buli abaana abaffe ab'obuwala lwe bafunamu ensonga naddala abatutumufu mbadde nga mbasindikanga wa maama oyo. Genda ewa maama Joanitah Kawaalya. Genda obinnyonnyolemu maama Joanitah Kawaalya. Bijje mu mawulire, bijje ku social media. Genda ogambe maama Joanitah Kawaalya laba gye nsindika abaana ab'obuwala. No wonder lwaki buli lunaku ensi eyongera okufa n'okwonooneka. Abantu gye tuli komendingira abaana baffe ate nabo ebiseera ebisinga beeyisanga baana. Maama, institution y'obufumbo eno ly'eggwanga. Eggwanga lifa maka, community efa maka, ne economy efa maka. Bino bye muddamu ne mugira bannange eggwanga lyonoonese, akabina simanya we kakoma, engoye we zitandikira, bannange abaana ku university bakoze bati. Ebintu byonna mumala budde senga temutereeze maka, eggwanga terijja kutereera. Eggwanga ettuufu balitaayiriza mu maka. Ne maama eyali badde omusaale nga sina kindi eyali badde feesi y'ekisaakaate. Gwate tulina waani mu batutumufu eyali badde feesi y'ekisaakaate eyali sinze maama Joanitah Kawaalya. Kulira byalimu. Alina omwana kati yamuvuga ye mu kifo ky'okuvuga omwana. It's like maama ali wakaawe muwala we Shiba amukyalidde yali mu kumupika. Mwana ng'oyogedde kituufu. Omukyala tafugwa. Omukyala ng'afugwa atya? Omukyala ng'afugwa atya? Omukyala tafugwa. Omukyala akulemberwa. Buli gurupu ebeeramu obukulembeze. Buli ewali omuntu asukkamu omu walina okubaawo obukulembeze. Oyagala omukyala yaba akulembera amaka olw'okubayita kulemberwa. Kati yaba akulembera maama. Nga ne mu nseera mubeera mu sseggwanga. Nga ne mu nkazi mubeera mu ennume. Nga ne mu misota zishi mubeera mu guhi. Maama oli awo wabyansi. Otuuzizza olujjuliro
obuulira abaana ebatalina kufugwa olwokuba mzee class yakuweerera olwokuba oli self-made kyeki kigambo ekyo nno bannange mmwe kivoola n'obwakatonda temukikozesanga. There is no one who is self-made on this planet. Olaba nezi malaika sizi self-made. Whom are you to say that you were self-made? Okakasa mu lugendo temubadde bitonde bisajja. Gyakolera ku mulimu akulemberwa baami bamwami matovu. Gye wasomeranga tewaliyo bukulembeze bwayo gy'otuwaanira digiri eyo. Olabe essomero gye wasomera mwalimu obukulembeze. Lwaki mumaka temulina kubaamu obukulembeze maama? Maama towabya baana ba buwala. Toyonoona nsi. Tosasamaza ate tofuuka maama kisasamaza onsonyiwe okwogera bwenti nga nkandudde ku feesi n'eddoboozi. Naye maama naawe wennyini okimanyidde ddala bulungi ti mu buli nsonga erimu abaana ab'obuwala ng'eri ataakiti n'obufumbo naddala abatutumufu. Genda ewa maama Joanitah Kawaalya, genda ewa maama akubuulirire. Naye oddidde olumbe olulikkalira oyagala ddujjanjabira mu lujjudde. Obufumbo tebubeerangako discussion ya lujjudde maama, tebabudiscussingako mu public batyo, naddala ng'olina negativity afaanana atyo, naddala ku myaka gyo maama, naddala ku kitiibwa ky'ogeininga maama. Waliyo endwadde ze tujjanjabira mu lujjudde mu nkuubo z'emulago, naye omukyala waakulongoosa omutadde ku mbalaza kweyagala okumusalira ebijirita ate nga si birongoose. Kyova olaba okuttiŋŋana mu maka kweyongedde n'okuttiŋŋana mu nsi. Mwekamba buli ekintu kimu, abo baboosi aba bayise obubi ku mirimu obutabanguko bubawaka. Abasomesa abakuba abaana okujula okubafiirako obutabanguko bubawaka. Amaka buli we gatabanguka, awaka watabanguka, community etabanguka, emirimu gitabanguka, buli wamu wooweerereza watabanguka. Lwaki otabangula amaka? Lwaki otabangula ensi? Kuba bw'otabangula amaka maama obeera otabangudde ensi. Maama Joanitah Kawaalya okuttiŋŋana mu maka kati kweyongedde. Ate baalaba Kawaalya mukyala omukulu eyali bagumizzanga n'asisiitira ti mwana wange omukyala aguma. Muga bwakukoona naawe mukoone, enkya n'owulira nti dijje w'embaala omukazi yamufumisa akaso. Kazaala bwana Patrick ettima omusajja akubye mukazi w'akakombe ku mutwe n'amutta. Obutonde bw'omusajja kambabuulire tebwagala kujoogebwa kitonde kikazi. Weewaawo n'ekitonde ekikazi tekirina kujoogebwa kitonde kiki kisajja. Kakati abaana bano ab'obuwala buli maama ono gwalabanga lw'omodo we amaze emyaka 4 nga w'amaanyi bwamuteekamu ekibbuli ekyagenda kukwata omusajja ettaayi kyo ekiddirira siga taliiko nfuufu besse. Naye ng'ensigo gwe wagisiga. Bino bye mwogera byali baddokke senga bibeera nga tebirina repercussions ne biriko omutango omunene ogukostinga n'obulamu. Oyogedde olw'okuba ne muwalawo kyayagala okuwulira n'azina pinduula. Yes! N'akuba mu ngalo. Kakati basita ababiri ab'amaanyi abagobererwa bonna bazze boolese ensa y'obubuyabuya. Onsaasira okukozesa ekigambo ekyo mukadde maama. Gwanga ki eryo lye tuzimba? Era nsi ekyeyo gye tuzimba. Gwe obufumbo obuwangaddemu obuwangadde lwa butakulembera oba lwa butafuga? Lwa butafugwa.
obuwangaddemu lwakuba nti gwe mukazi awaka gwe musajja awaka. Mwami Muganga kati ye yafuuka omukazi. Kaabe paapa tebalondangayo mukazi, babeera basajja. Wakati mu mwenkanonkano okujja gulekere ku butonde omwaganya babajja emmanju, ababawarabu abali emmanju mubasinza ki? Emmanju bafubutukayo bavuga, abammwe emmanju bafubutukayo beetisse bifulampeni bisigiri bagenda kwokya kasooli ayagalako nusu 5. Bano abatandika n'okukuba amabulooka bosanga nga basindika enzigi za takisi. Katukole naffe yogere guno mulembe gwaffe bamaama, eno libate y'abakyala wiki libate ey'obunaku. 2 3 abavuddeyo ne basuumukamu be bajja baagale tubalabireko ensi nnamba, naye nga tubalabirako ki? Kumansa ntungo ya kwonoona nsi kituba tubalabirako. Bwemuba temulina byakwogera musirike ku lw'obulungi bw'omyaka gyammwe. Kabukulu awoomya ttooke, sagala Kabukulu aleetebwa zidoolo. Abavubuka emyaka gyaffe tubonyeebonye kati n'ebitonde ebikazi ne bamaama baabwe bannyazaala baffe abaali babuulidde nti omukazi aguma, ti omukazi awa bbaawe ekitiibwa, bali mu bbawaganyaza. Mukanga baliko, olina diguli yagirina, olina kino yakirina, nga lwaki akumanyira bwatyo. Sipe bwe yayagala okuleeta akammanyimanyi ku mwamikazi bwe n'amuwuttula, kyokka n'ekyali kimwewaza kabineeti, amaka ge gamugoba mu kabineeti. Ate gwe atawa mwami wo kitiibwa olw'okuba ofuuse gundi vice president nga n'erinnya otambulira ku lya mwami, kirabike kitya ng'ate oli ku mwami ovuma olw'okuba nga oli vice president. Ne bamugoba mu kabineeti lwa butawa mwami we kitiibwa, lwakwagala kuleeta mwenkanonkano oguyitiridde mu maka. Maama ndowooza ye mwami Muganga kati yafuuyisa afuta asitamye, yakojowa asitamye. Otudde n'omwana talina experience ku bya bufumbo, tabimanyi, kyokka mwenna muli bamanya ne muli ku institution nnamba ekutudde eggwanga mukuba. Mwali kubye senga oyo abadde atudde ne Diana muto munne, ne maama nnyazaala atudde ne muwala we bogera amajjaani. Shame on you mama, shame on you, shame on you. Ne Kapoyo namugamba era yakyusa yansanyusa, va mu institution y'obufumbo oba byewasanga mu maka ge ebyo bibyo tobinyumya ku discouraging abaana baffe ba bulenzi kuwasa nakuyigiriza abaana baffe ba buwalamize. Bireke ebyo byeyo, ffe tulina ebintu bye tuyitamu oba bye tuwaayitamu, naye nosanga ttongo muto kummwe ng'ebyo bibye tayinza kubireeta ku mpewo. Nga maama atudde ku mpewo ali mu kudisikasinga ku bufumbo, nga Kapo munywanyi atudde ku mpewo, omukazi nankuba kino, omukazi nankuba ekitefere, omukazi bannange atakuzaalidde baana. Kakati mwe abantu abatono ennyo ate nga muli bamannya weewuunye aboolubato ne mwesanga ebyabakolwako mwagala byonoonesa nsayansi. Omu nadda ku butaba avumye maama we. Yes, maama we gwaleka yakola bubi, naye ffe tukimanyi maama yatava mu mwana gwe yakola obubimira oba fiira gy'oli n'ekisiiri kyo tottansa.
eri abaana abangi oba eri eggwanga lyonna. Shame on you, Maama. Bwe mba njogedde bubi nsaba onsonyiwe naye shame on you.